ebyayogerwa Frank Gashumba gye buvuddeko byandibanga byandimusuula mukabasa n'okubeera nti byakamusudde mudda olw'enkyukakyuka ezituusewo mu kibiina ki PLU oba ekisinde. Okutandikira ddala tujja kutandikira ku bigambo ebyawandiikiddwa General Muhoozi Kainerugaba. Yawandiise n'agamba nti muganda wange Frank Gashumba okutiisatiisa okutandikawo akabinja k'abatemu mu Uganda aka M23 akalala. Tujja kubeera nga tukuyita tutuule nawe tubeeko ebintu bye twogerako mu kakiiko akafuzi aka PLU. Ate era namugamba nti okutereezaamu nkusinga ebitiibwa mu Rwanda ne Eastern DRC. Bigambo byawandiikiddwa General Muhoozi Kainerugaba ng'alabula Frank Gashumba. Ate era n'agamba nti waakumuyita mu budde obutali bwawala amutuuze wansi agende maaso n'okuba ng'abitebya. Atandika atya okutandika akabinja k'abatujju aka M23 akake mu Uganda n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo. Bakira bino byonna okubeerawo, omukulu Frank Gashumba yavuddeyo n'alambulula oba n'alongoosa naddala ku statements ze yakola era n'atunnyonnyola naddi lwe yayogera ebigambo ebifaananako bwe biti. Kati waliwo vidiyo etrendinze nnyo mu bino ebintu bya Muganga nti Gashumba agambye agenda kuleeta M23 Muganga bw'atafuuka minisita. First, eyo vidiyo nkadde nnyo ndoza ya myaka ng'egi nagyogera ebiseera ebyo ng'abantu baffe banyumibwa national IDs ne passports nga option zonna ziweddeyo nga option twali tusigaza genda mu constitutional court paka ne tuwandikira omukulembeze w'eggwanga n'atumeeting emirundi esatu. As usual, he's always ahead of everyone. Ategera ensonga yaffe mu buwanvu n'agamba nti Rwanda constitution ebali recognizing nga bannansi ba Uganda na issuing executive order guidinga nti omuntu abasaba national ID kyalina okukola. Omuntu abasaba national ID addeyo gye bamuzaala LC1 LC3 Gison RDC bakakase nti munna Uganda. Era okuva lwe yayise ekiragiro ekyo, I can confirm to you tewakyali munna Uganda wa ggwanga lya Munyarwanda amibwa national ID obe passport olw'endabika ye. So abo bonna abakozesa vidiyo eri emyaka esatu emabega nga bagamba nti Gashumba agambye Muganga bw'atanayira M23 ejja wano. No, akubadde nga Frank Gashumba yeewozaako bw'atyo nga bw'omuwulidde mu katambi awo. Ebigambo bye yayogedde oba bye yayogera birabika nga General Muhoozi Kainerugaba byamutakule wakyamu ne bigenda maaso n'okumuleeta obusungu obw'ekituyi n'abeera nga si musanyufu n'akamu. Ojja kujjukira nti mu PLU omwo mulimu ebifo eby'enjawulo ebiweebwa abakulu ab'enjawulo. Gye bukeeredde olunaku olwaleero General Muhoozi Kainerugaba nga omanyi nti asitukiramu ng'alina ky'ayagala. Ekifo ky'abadde yawa Frank Gashumba akimugjeeko ekyokubeera representative oba chairperson vice mu Buganda ku lwa PLU akimumamuddeko n'akiwa honorable Kiryowa Kiwanuka. Ekibadde kiraga nti osanga Frank Gashumba ekolaganaye ne generali wamu n'ekibiina oba ekisinde ki PLU yandibange yongera kukewa n'okukendeera buli budde obukya. Mukadde ke kamu mukwano gwange Frank Gashumba oluwulidde nti ekifo ky'abadde alina mu PLU kimugiddwako abadde yakyaddeko wali ku Radio 4 eya Honorable Balamu era ng'abadde akyaziddwa omukulu oyo Kungu Al-Mahad. Frank Gashumba asagambiza ku kyakyanca n'okuba entongooli n'agamba nti wamma kyekyo ye nti kyabadde yasiima era ng'alinze era nga yayagala. Kati ndi free buli golo ngikubamu PLU ebadde yankejinga nganzi. Yes, kuba kyolina okumanya wali kye bayita corrective decision. PLU bwe beetekinze decision tolina givaako. Olina kuyimbira ku ekyo. Eya cabinet bagiyita batya? Corrective what? Corrective responsibility. Aha. Nga tosobola. Yeah. Ng'olina okwegendereza ennyo. Nenze nebaza mukama wange General MK ebbanga lyemumanyidde n'ettaffaali lyentadde ku image ya General MK nga Frank Gashumba. Mwebaza n'opportunity. Mwebaza n'opportunity kati ndi freelancer.
teri munene wansi wa Katonda. Ora wakati nga Frank Gashumba alaga nti alyoke ku ky'okubeera nti baamufuumudde mu PLU oba nti ekifo kyamugiddwako ate ebigambo byazizzaako awo bibadde ng'ebigambo ebikolima ng'agamba nti olunaku lulikya lumu tulifuna amawulire wabula tayogedde mawulire gali bagaani oyo era aki ekiriba kimutuuseeko. Kungu tolaba tuli wano tolaba amawulire gano General MK byapostinze ku X ona muumuza ojja kufuna wana amawulire agajja okushokinga one day here kwewunya n'okwewuunya. Nze nalinda byowana ebintu nali sisuubira nti ndireba Nelson Mandela ng'ava mu kkomera nga kiraba nga ndi mwana muto. Nali sisuubira nti ndiraba Barack Obama ng'afuuka the first US black president. Awulira nali simanyi nti olunaku luli kya Gaddafi n'afa. Amaanyi ge yalina. Zino zonna jipu z'olaba n'emizinga byonna bya bwereere. Time etuuka nga fayiro yo balina ogiclosinga. Era ku nsi kuno mutye omuntu ali ogwo mutye Allah. Mutye Allah teri kirala. Tutye nnyo Allah. Bino byendaba abantu beefuula ab'ekitalo biki NNC ejja baleetera amawulire ge mutasuubira wadde. Kwewunya n'okwewuunya. Ati nga Frank Gashumba ayogera ku kwewuunya okw'amaanyi okulibeerawo tetumanyi ddi wa era eribasaala kina ki ekiriba kigenze maaso n'okuba nga kiba. Omukulu Daudi Kabanda ono nno nga babadde tebalinnya mu kimu ne Frank Gashumba naye we bukeeredde olunaku olwaleero Muhoozi Kainerugaba asazeewo okuba nga amuggyako ekifo ky'abadde alina eky'obwa Secretary General. Wano nno n'akikwasa omukulu amanyiddwa nga Fadil Twala mulayini efaananako bw'eti. Muhoozi Kainerugaba awandiise n'agamba nti oluvannyuma lw'okuba nga akolaganye ne Secretary General Daudi Kabanda okumala ebbanga lya myaka 3 agamba nti Daudi Kabanda alina ebintu byakoze ebibadde ebirungi era asimbye amakanda amalungi ennyo nnyini ddala nabwe kityo ekifo kino eky'obwa Secretary General omuntu gwagenda okuba nga akikwasa yoyo nno gwolaba gayi aweereddwa ekifo kino amanyiddwa nga Fadil. Muhoozi n'agamba nti ekifo kino Kabanda kyabadde nakyo okumala emyaka 3 akiteeseteese bulungi nabwe kityo kigwanidde kikwasibwe omukulu amanyiddwa nga Fadil Twala. Muhoozi okwongera okulaga nti kati ebintu biri serious olumaze okukwasa ekifo kino omukulu Fadil. Muhoozi agambiddewo National Vice Chairperson omukulu Michael Nwagira ayangwe mangu okuba nga ateekateeka olunaku lw'okuwaayo ekifo kino Honorable Daudi Kabanda akikwase Honorable Fadil atandika okuba nga akakkalabya emirimu. In fact Muhoozi Kainerugaba agasseko baka wansi n'agamba nti baminisita bonna aba PLU ne ba members of parliament balina okukakasa nti babeerawo ku lunaku olw'okubeera nga ekifo kya Honorable Daudi Kabanda kitwalibwa oba kikwasibwe omukulu omupya Fadil ekyobwa Secretary General. Wabula omukulu Honorable Daudi Kabanda wafunyeko omukisa ogwogera eri amawulire alaze nti ddala ekifo kino tebaamugobye bugobi wabula yeye yasabye generali amukkirize asobole okuba nga awumula okuva ku kifo kino. Agamba n'okugamba nti abantu bangi ababadde nga bamutunuulira nga ye yasibye ekkubo ly'emikisa gye oba emikisa gyabwe nabwe kityo kwe kusalawo ogufa ogunene gwabadde alina ogwa Secretary General mu PLU agere maaso n'okuba nga agulekulira. To resign my being General Secretary as PLU, one is because there are some people who are in PLU who think that I am the one who is blocking their chances of getting what they want. You know, there are some people in PLU who are there for other interests. Money. Money to con people. Yeah. You give me money, I take you to Muhoozi. But now they see it is Kabanda. So you are blocking their chances of advancing their agenda. So those ones are there. They can kill you. Honorable Daudi Kabanda ngagamba nti ekifo kyabaddemu
kibadde n'okussa kisobola okumussa. Bakira agambye nti kati kavudde mu kifo kino kyabadde alina wali mu PLU kyekiseera ayolekera atandike obulimi n'obulunzi ate era mukadde ke kamu n'okufa ku bantu ba constituency gyava. Main focus now is I want to concentrate on agriculture, my farms and my people of Kasande. Newankubadde nga Honorable Daudi Kabanda ajjiddwako ebimu ku bifo ebisinga obunene mu kibiina ki PLU ekikulemberwa General Muhoozi Kainerugaba. General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'agamba nti bagenda kusigaza Honorable Daudi Kabanda ono nga memba ku kakiiko akafuzi ak'ekisinde ki PLU. Agambye nti Honorable Kabanda is retained as a member of the Central Committee nti bagenda kubanga bamusigazaawo newankubadde ng'ekifo kiri akivuddeko. Ekifo Honorable Daudi Kabanda kyabadde alina kyefaananyiza ng'ekifo ky'olaba David Lewis Rubongoya owa NUP kyalina ekya Ssaabawandiisi w'ekibiina. Ekifo ekyo kitera kuba kifo kinene ddala bw'obanga otunuulidde mukwano gwange. Mukadde ke kamu General Muhoozi Kainerugaba yakeereddemu mwoyo gwa kukyusakyusa nsonga mu kibiina ki PLU n'okukyusa obukulembeze bwakyo. In fact asoose kubanga agamba nti mu myezi egijja agenda kubanga awa abantu abapya obukulembeze mu kibiina ki. Wabula ate wayiseewo eddakiika ntono nnyo ebifo n'atandika okubanga abigaba. Okusookera ddala asoose kutunnyonnyola nti Michael Nwagira, Edwin Karugire ne Honorable Michael Mawanda wamu ne Andrew Mwenda bano yabasigazza ku bifo byabwe okubeera nti be bamu ku bakulu abatwala PLU oba abatuula ku kakiiko ka Central Committee aka PLU. Wabula wano n'agamba nti abadde waakulangirira abalala. N'entaayi tesaze atunnyonnyodde n'agamba nti enkolagana ya PLU ne NRM esimbiddwa ku nsonga ya kulaba nga batuukiriza ebintu abantu bye beetaaga. Era n'agamba nti ba members mu cabinet ne parliament balina okubanga bagoberera ebiragiro bya President Museveni okulaba nga baddayo ku mirandira wansi ddala eyo gye bafubutuka okubeera nga bakola ku ebyo ebintu abantu ebibaluma n'okubeera nti programs za gavumenti zonna bagenda maaso n'okubanga baziteekako omulaka ogw'ekika ekyawaggulu. Okusinziira ku General Muhoozi Kainerugaba mukadde ke kamu annyonnyodde n'agamba nti bo omulimu gwabwe nga PLU kwe kulaba nga batuukiriza ebiruubirirwa bya President Yoweri Kaguta Museveni ebyokulaba nti GDP y'eggwanga etuuka ku billions 5 eza dola wetunaatuukira omwaka ogwa 2031. Era General Muhoozi n'agamba nti agenda kusupervisinga ezimu oba departments zonna eza gavumenti okulaba nga ebiruubirirwa bya President Yoweri Kaguta Museveni bituukirira. Mukadde ke kamu avuddeyo n'agamba nti Honorable Frank Tumwebaze, Honorable Kiryowa Kiwanuka wamu ne Mwami Hussein Kasiringi ne Mwami Alan Kasujja bonna abawadde obukulu okubeera nga batuula ku kakiiko akafuzi aka PLU okoyinza okuyita ka Central Committee. Mukadde ke kamu Honorable Barambargahari nga ne gye buvuddeko yakaweebwa obwa minisita obwa local government ekifo kye ekya vice chairman Western Region ekyo akimulekedde. Still mukadde ke kamu omukulu Kwame Ryondo amuwadde ekifo okutuula ku Central Committee era abeerenga omukiise owaba historicals oba abazirwanako the NRA historicals bwatyo bwamwasayinize. Mukadde ke kamu omukulu Speaker wa Parliament y'eggwanga wamu n'omumyuka we Honorable Thomas Tayebwa wamu ne Speaker Honorable Oboth nabo babawadde ebifo mu PLU. Agambye nti Honorable Oboth ne Right Honorable Tayebwa abawadde ebifo kakiiko akafuzi era nti bano bewandiisenga abakiise be mu Parliament oba abakiise be ab'enjawulo mu Parliament. Speaker n'omumyuka we agambye nti Right Honorable Both and Right Honorable Tayebwa appointed their my special envoys to Parliament. Kati era mukadde ke kamunga agabula Honorable Sanjay Tana ojja kujjukiro yakaweebwa obwa minisita
era yakalayira n'afuuka minisita ajjudde naye amuwadde obukulu ku kakiiko ako aka Central Committee era nti agenda kubeerako nga omukiise ku lw'ebya business. Honorable Sanjay Tana appointed to the Central Committee as representative of the business community. Mline efaananako bw'etyo. So ekifaananyi ekyo yali ne Honorable Michael Mawanda gwe manyi gwe mutegeera obulungi. Bw'atyo nno General Muhoozi Rugaba bw'akoze enkyukakyuka ez'omuggundu mu kibiina kye oba ekisinde ekimanyiddwa nga PLU Patriotic League of Uganda. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bw'etyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.